abalungi abeekuumira ku ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogerako naawe omusajja ayina omukira omutini. Bw'oba okimanyi nti omukira gwo teguwera oba omukira gwo omutini, mukwano gwange omulungi sembera owulirize bino wammanga. Waliwo ebintu bye mulina okwewala at all cost, n'obyewala n'obivaako n'obyenenya, ng'ekimu ku byo namba emu kwe kubeera ng'olaba kinaakukka. Kisoundinga ng'ekiri weird, naye psychologically kinaakukka oyo alina engeri gy'akuyingira mu bwongo, n'otandika okwetunuulira akasolo, n'otandika okuwulira nga tomalaako, n'otandika okuwulira ng'oli anxious, n'otandika okubeera nga bwe weetunulako tekiggwa. Bw'oba osobola okwewala kinaakukka muveeko, kubanga ekisooka kinaakukka oyo omulaba, si buli kimu kye mulaba mu kinaakukka nti bwe kiri. Ogwo omukira gw'olaba mu kinaakukka ogwa inch 8 ogwa inch 7 gusobola okuba nga ekituufu guli mu inch 6, nga bali mu camera tricks, okitegeera. Bali bazannya buzannyi firimu ng'era bw'olaba bwe bazannya stunts ne balaga omuntu ng'abuuka okuva ku kikomera kino ng'adda ku kiri, abuuka okuva ku kizimbe kino ng'agwa ku kiri, gw'olaba kisoboka. Ne balaga omuntu nga yeewujja mu bbanga mbu yeewujjira kaguwa nga Spiderman, gw'olowooza kisoboka. Kati ekyo nakyo mulina okitegeera, bakozesa software, bakozesa ebintu, it's not reality show nti bya ddala byebyo ebihappeninga. So lekeraawo okulaba kinaakukka. Njogera ku basajja ng'oli between inch 4 inch 3. Bali abalina inch 3 okukka wansi mmwe babuyita micro penis. Abasajja abalina obusolo obutini mu ebyammwe biralamu. Njogera ku ono awulira nti tawera bulungi. Kyova olaba abasajja ennaku zino muli so insecure. Omusajja buli omu ayagala ageza mukira. Gy'oli omukira omunene gwe guzinemana n'etuuka ku ntikko. Ne mwerabira nti it's not about omukira omunene, it's not about size ya mukira, it's about engeri gy'ogukozesa, obukodyo n'ebisigadde. So bw'oba osobola okwewala okulaba kinaakukka, aleme kuyingira nnyo mu mutwe kubeera ng'akuleetera okuba nga oloboolereza ebingi. Ng'oloboolereza ebingi ebiyitiridde mu mutwe gwo, n'otandika okulobooza bino, n'otandika okulobooza biri, ogenda okutuuka ng'ekituufu kiri nti munnange akasolo tekasobola kubeera nga kakusanyusa. Gwe kennyini olaba tekakusanyusa kubanga tokakkiririzaamu, ate olwo oli bw'ogenda okuzina olwo ye kanaamusanyusa. Namba 2 ky'olina okwewala mu byonna by'osobola. Actually ekisooka bakiyita na mental trap. Obwo bugundi traps bwebu trap kale nkyerabidde mu Luganda tutambuliraawo. Namba 2 abasajja mulina ensobi gye mukolamu abalina obusolo obutaawera, n'ogenda ku mukyala n'otandikirawo okumwetondera nga bw'olina akasolo akatini. Ekyo kiraga engeri gy'oli nervous, tonnaba na kuwunzinako, sinaba na complaininga, otandise okuŋŋamba era bannange era siwera, otandise okwetonda. What are you apologizing for? Beera sure nti akasolo ko yadde kati naye kalina kye kasobola okukola ku mukazi. Ate abakazi bano banjawulo. Osobola okulaba omukazi gwe n'olowooza nti oyo yakula n'awula, oyo mugazi nnyo, naye nga in reality omukazi oyo mutini, nga mu butuufu akasolo ko kamumala bulungi nnyo, talina buzibu yadde n'omulundi n'ogumu. Era nga bw'atuuka mu nsonga z'okwezina agenda kusanyuka nnyo olwa sayizi eyo gy'oba omulaze oba olwa sayizi eyo gy'oba oyina. So before you apologize, think about it. Tomala ga apologize nga kitagwanidde. Namba 3 ebintu bye mulina okwewala mu abalina obusolo obutono kwe kubeera nga otandika okuswala. Abasajja abamu mwava ne ku by'okukwana abakazi otya kubanga waleeta okuswala ne kutandika okuba nga kulya confidence yonna n'ekuggwako. Ntya okuswala, ntya okweyambulira omukazi kubanga nina akasolo akatini. Gwe omukazi gw'otya okweyambulira okakasa nti akasolo akakekko kanene oba katini. Abo abakyala obalaba nga bw'obalaba. Waliwo abalina obusolo obutini, waliwo abalina emmana ennene, emmana ennyimpi, emmana empanvu. Nga bw'olaba obusolo bw'abasajja bwe bwakula n'abakyala bwetyo bwe twakula, ffe ekituyamba kiri kimu nti kiba kinnya. Naye era osanga omusajja n'agamba bannange omukazi alina emmana ennyimpi, omukira nguteekayo ng'ate sayizi yange yeeyo naye nga teguggweerayo. Banaye mukazi yafunda n'akomayo, bannange omukazi ali bw'ati ne bw'ati. So it's not about nti oba kino oba kiri, nedda. Naawe ng'omuntu olina okubeera ng'otegeera engeri gy'osobola okukwasaganyaamu omukyala ono n'abeera ng'anyumirwa, ate era nawe n'obeera ng'okola ki, ng'onyumirwa. Mwewale nnyo okubeera nga mubeera mu kikola ky'omukwano n'obeera n'omukazi naye nga otya okweyambula. Ntera obbaga nti abasajja balina obusolo obunene n'obutini mwegendereza nnyo okukozesa ettaala.
ntera okubagamba okwewala nnyo okubeera nga mukozesa ettaala n'ogyayo otusolo n'otuwuuba n'otuzza eri omukazi olwedde akiregestaringa mu mutwe bati tekitegeeza ate otwale obeere nga tosobola yadde okubeera ng'olinako kyosobola okwekolera building a confidence kola ebintu ebisobola okuleetera omuntu wono okubeera ng'akwagala ng'akuwoomerwa ng'akunyumirwa nga tagenda kukomplainingako mukitegeera banywanyi bange temubeera bubeezaawo gwe n'obeera ng'agamba buli kimu kijja kwekola munnange nze bannange kati nswala maama tolizina mukazi kubanga olina akasolo akatini nedda mu building confidence funa omuntu gw'olaba nti nsobola okwogera naye n'ategeera embeera yange kubanga there are other ways z'osobola osanyusaamu omukyala ng'oli mu kwezina bulungi nnyo yadde akasolo katini omukazi n'atakomplaininga n'atabako yadde nekyagamba nti oba nange akasolo k'omusajja katini nedda ng'alyoke kati ate ensobi endala ze mulina okwewala asita mutuuka mu kisenge n'oyagala olina akasolo katini ate gw'oyagala kwanguwa kuteekayo kasolo okateekawa ke katini ate toyagala yadde omukazi omuweeweeta making sure omukazi omuweeweeta omukazi muweeweete ate n'ekirala mulekerawo okulowooza nti buno obuntu buno bwe bayita sex toys nti mwe temusobola bukozesa nti fe Abannayuganda tetubukozesa bubi nedda bw'oba ofunye ababutundu osobola obbugula n'obuyinveetinga mu kisenge kyammwe ne kukuyambako okutuusa omukazi ku ntikko omusanyusa okumuleetera okunyumirwa ebintu bwe bityo ekirala gy'olina okumanya olina styles olina okwewala gw'olina akasolo akatini osobola okebera ku YouTube woba ompuliridde ku Facebook genda ku YouTube otekemu Senga Faith 256 styles z'okuzina emmane z'omusajja alina akasolo akatono gye ziri naye bw'oba tomanyi styles ezo osobola zirina mu mukazi noweepampalika ku styles ezireeta emmana n'egaziwa olwedde ennene akasolo ko katini tewali kyogenda muwuliramu omukazi okuggyako okubeera nga biri bwe bityo then ekirala ky'olina okubeera ng'otegera oba ng'omanya nti oba ng'oli mu kuzina emmana kozesa ku mumwa gwo teweewala ebyo nze bannange nze siba gwa bakuli kale kozesa engalo weeweeta ku musino mutegeere ebifo by'abakyala naye ebyo byonna tobikola olwelayinga kasoloko eyo nsobi nnene okulelayinga kasoloko ng'ate okimanyi nti katini olaba n'alina omusolo omunene naye tasobola gulelayingako ne gutuusa omukazi olaba n'alina average naye alina incomparatingamu ebintu ebirala ate olwo ggwe naye oyagala okalelayingeko ng'olinze neevaako nze kasita nsammula abakazi ndaba nabo bw'osanga nno ngawuza omukazi ne bw'omuzina otya era tawulira it is because okimanyi oli munafu weegumya muve mu eyo embeera y'okwegumya mutandike okubeera nga mufeesinga embeera yammwe ate nekira muleme kubeera nga mutiitira banywanyi nze mbaagala nnyo nensigala nga nze Senga Faith 256 temujjanga okwo mwebale kwekuumirako mwebale kusubscribinga kulikinga n'okumentinga omukama banjagalire abankuumire temujjanga okwo tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda osobola okuyitayo n'osubscribinga n'obeera ng'otwegattako kwagala nnyo gwe wenna ndaba ampuliriza tojja ng'okwo. Yeah.